ne Teddy ku Miracle Center n'olwaleero ne Jessica Kayanja bakyakukuta ne Teddy n'abaana bange baabatandikira ne church baabawadde ne balooya naye Kayanja tankubiranga simu tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna n'abawunsinga naye yakwata omu bwati aga nti bateeka okutabagana. Omukisa gw'omuzadde teri mulala agugaba. Waliwo yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo ninze ndabe bw'abagaba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Naguma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti bijja kumbaako. Mu bye yansuubiza Kristo n'okuyigganyizibwa mwekuli. Yaŋŋamba 100 ku 100 plus tribulation. I have experienced it all. And I thank God that I'm alive. Sijja kufa. Ne ate ne bwe mbanga afudde twale kyakulabirako. Bankuba amasasi nga 2 January omwaka guno. Singa nafa era yeza famire yange teyandisobodde gaba baana bange. Ne bwe yandibadde abagaba mmwe mwenna mwandibadde mwafa obutalaba musiru. Kiribeera kya busiru nnyo. Kale ntegeeza abalina abaana abalinga abange nga waliwo yayingira mu famire n'abaawulamu n'abatwala n'abalaga nti afaayo nnyo. Setaani bw'atyo aliima nti afaayo naye ataagala kitaawo takwagala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Ataagala kitaawo takwagala. Ayagala omuyambeko mutte kitaawe yamulema kati gwamenye bumenya jjenje kkalu. Ekyo ndowooza ne bwe nkikomyawo. So ayina olaba tiriyo asobola kugaba miracle. Taliyo kitaawe yalina omugaba. kakati bino ono olutalo lwe lutuza likodi eripa tuzannya wali ya past kitufu abaana bayagala bakola ki obalaba oba ontegeera. So however kiroizinga ekibuuzo ti pastor ayinza oba abaana ayagala obalaba naye oba waliwo n'amunyiiza wakati awo. Naye waali naye kyeneebuuza Simon abantu okay nga tuvudde ku mbeera yonna eyaliwo embeera yonna at large ng'abaana ne taata okay nzikiriza nti abaana bakulu ensonga baagigoberera bulungi. Ekirumya maama kirumiza muno omuki n'omwana nzikiriza naye tewali muntu asobola kukwata baana byonna ebyaliwo ke embeera yaliwo oba biri mu kkooti kyonna kyekiri naye ng'abaana ne taata ne basobola okubeera nga baddamu ne boogera ne beeraba. Challenge eriwo eri emu. All side yagala owangula. Ng'ate eriyo ogwo. Ate oluusi nga bw'oba oyagala ekirungi buli omu alina okulekeramu. Alina okubaawo waafiirirwa. Kati mu byonna ekisinga obuzibu nti pastor akyabuulira bayitako bannamammonde. Naw simanyi butuufu bwa kino muwala wo omukulu pastor amwogerako. Amwogerako nti alina abaana 2 n'asimba ekifaananyi nti mu basajja balinga abameka. Kweli? Agamba nti muwala wange alina abaana 2 mu basajja sibamanyi. Kati bw'okibuulira kikuzimira ekifaananyi kyanga kiraga nti no balina n'abasajja bameka naye tebakugamba alina omusajja omu oba okitegeera. So now there is need of family eve ku kituuti. Naye bannange ndowooza z'abantu kye bakirowoozaako naye Isma ekibibi yagamba. Isma ki? Lwega gamba nti mami Teddy nze anzita. Kati atoyo atabula butabula. Yanka nga tolabanga mwana we. Naye ekirungi ng'okyali mulamu. Ati nze nano kirala kye nalaba ekintu kiri ekyamasasi mu kiraba. China we chamukuba nnyo ewala. I think he came and thought about even his children because there was a time era nze nagamba
natulao nengamba naye if at all it was true nekihappeninga where were what was going to really happen osegeera so waliyo ebintu ebimu Mukama Katonda byaleeta mu bulamu bwaffe okutugezesa and to find out how much faith we have and even maybe to give you a warning on what you should do osegeera so ekintu ekyo nga bwe wakirowoozaako nange natula nsi ne ŋŋamba senga kyali kikoze eki kiki ekyali kikoze eki so waliyo ebintu ebihappeninga mu bulamu notuenaka kati oba oli awo wajja n'abigattagatta ebyo byonna n'abitunuulira n'akola kyaga abaana sikulimba abasajja mwekazaakaza naye waliwo oli waatuuka n'olaba nga kyayogera akijjira ddala ku ggumba ekyabaana musumba kati akijja ku ggumba okusinza ku kyali akijja ku ggumba yes sisobola nze nagamba namu nti pasita alimba ku kyabaana baki naddala ono omuto bwe weetunuzanga mu kamera n'otandika okuwa endowoozayo ensonga lwaki bakuyita public figure lwa nsonga nti by'oba oyogera oba accounted to the public esobola okudisikasinga esobola oyingira era mbalabe lwaki muyingira bintu byange kasita okiraga okitegeera era eriyo ba public figure abamu ababadde bamansita mu butatulaga famire zaabwe teri yali akutte ku famire yaabwe ne kasita ojja nayo n'ogyetikkirako nga package kitegeeza ogitaddeyo mu public opinion okitegeera kati ebimu ku bireeta obuzibu bantu abazze mu public domain okwerabira ekyo kati n'entalo zonna z'olwana gwe likodi ezizo bazitereka na baanyi era bajja kuzikujjukizanga buli kaseera buli kyoyogera batandika okikola ki okikutimbako kati geegamu ku mabanja ag'oba olina okusasulira ne mu biseera ebyaki mu biseera eby'omu maaso okitegeera kati pasita Bugingo kyeyerabira nga handling ensonga eyo yeerabira nti public figure ow'amaanyi buli kyayogera kirikodingibwa yeerabira nti bajja balina omuholding accountable kubanga yali ayimiridde ne mu kyokubeera nti muki nti musumba okitegeera however tetusobola kusinziira ku ekyo kugamba nti ati tukole judgment esembayo naddala ku musaayi oba abaana omuntu yenna ng'akeera ku makya n'azaala abaana be basobola okufuna obutakkaanya ne bw'akeera ku makya nakkiriza ensobi ze aba ateekeddwa okuba ng'akola ki aweebwayo omukisa omulala lwakubeera pasita we yakikoledde si we watuufu pasita wabanga ali sirias ng'ayagala okulaba abaana be oyinza n'okumanya wa gy'asula n'omugwako kwositeero ng'afuluma ne pastor Solomon gano okuyingira eweddala akakasa neba togenda wuwo kubanga olinayo omukyala we mwayawula togenda wuwo ngasigala makage tikateera kano kibi bwe bakutemerayo ejjalo buli omu ajja awolereza akutemya ejjalo kuba agavaamu bubi nga tonnagenda kuzungirayo olina kusooka kugenda mu baconstituents abeeno wansi be baana nti gwikiriza Isaac musajja munno mukaabire ennaku y'ekisajja ogwikirize muwala we bbalibbali omukabire ennaku y'ekisajja make her understand you at least confuse them Teddy Bugingo lwakuba essimu ye yambula zine njaga mukwanako nkubuulira amazima lwakuba wali omwagaza mukyala mukomi wa bizibu tatubangayo kantu nakamu era nze ne kakati nkyamuyigga ononya mami ne kakati nkyamuyigga akyegedde kubira engalo Yesu engalo ez'amaanyi wulidde ne kakati nkyamuyigga era nze ekirooto kyange kyakuwangula mukyala Bugingo kati n'olwekyo Bugingo nga twagala okutulaga amazima gennyini nti weetonze sooka ofulumye Susan mu nnyumba ogiddize Teddy. Susan tajja fuluma ne Teddy yajja kutufiirako ani kati ye Susan afuluma alagibwa afuna abasajja Mwami Lubega anaaba atya ezimu ku ndowooza ziri muki anaaba atya Mwami Lubega kale kakati ebintu bibalekedde bannaye musobola okutandikirawo aye bisoboka mutambulira